Kuva mu high school mbadde ne ulcers naye nga zijja zikula but mbadde nga ku herbals nga olumu mbigatta herbals n'eddagala ezzungu naye kituuse ku ssa nti kinkosezza nnyo in a way that mbadde sikyasobola kusustaininga na bulamu at some point. So okuba omulanga gwange eri abantu abasobola okukola ki okubaako kye bankwatirako ng'omuntu lwa nsonga nafunye attack recently nga nsesema omusaayi ulcer awo ziba zikuze. So bwe nabadde awo ne mbaako omuntu gwe ngambako mukwano gwange I think bamuyita Bripe nagezaako ku reaching out information to some people. So I'm struggling in a way that ngezaako collectinga ssente bankoleko surgery bagiyita peptic surgery. Awo kitegeeza amabwa gaba gagaziye nga manene nga kyanguwa amangu okusesema omusaayi. So in time mbeera neetaaga ofuna quick medication mbeere nga nsobola okujjanjabwa nsobole okuddawo nga mpeereze abawagizi bange n'abantu abanjagala. Yeah. Kati bw'ogenze mu ddwaliro basaba ssente wakati wa mmeka abantu bwe baba bakusondera weetaaga obwabulwa nga bwa ssente mmeka? Like 4.5 lwakuba nti nga bw'omanyi tubadde mu season ya kuzaayo baana biki. So running short of money. Ate ng'ebintu ebisinga nze abyekolera nga bw'obeera awo mu nsi nga tolina bazadde ng'ebintu ebisinga bitunuulidde gwe ng'omuntu. So nemba nga nze ku akawunti mbaddeko ne ssente ntono nga mbuzaayo miliyoni nga 3.5. Okay, nabeerako mu UMA for some time naye nga waliwo ebintu ebimu ebyali bitannabwatereezebwa nemba nga nange ate ndi on and off nga sibeera nnyo mu Kampala nti mbeerawo okuba nga representing oba nga ngendayo. So nemba nga mbadde distant nnyo ku bakenzo naye I'm grateful ku bimu by'abadde akoze n'okuba nga asobodde okuteekawo copyright. Simanyi oba eri implemented yet but it's something maybe that would help some artists okuba nga tusobola okufuna mu music waffe ne content waffe kuba sandize mu camera nga nsaba buyambi ssaawa zino. Mbadde down I think maze emyezi 5 nga sita music. Giri kati giwera 6. Performances zaaliwo last year naye tezaali nnyingi because mbadde nkosebwa nga sisobola genda kubivulwa ebiseera ebisinga. Naye nga abawagizi bange abayagala brand Avie abakyanjagala abawuliriza music wange kyonna ky'osobodde kuba ulcers zombi zisse bangi. I remember we lost Sarah yali mu Swangs Avenue era zitta ulcers zo zitta bw'otazanguyira. So I'll be grateful to receive help from you.